Kino kyekimu ku bibinja ekikyasembyeyo okuwummuzibwa eky'eggwanga erya UPDF era okusanyuka kw'olaba kabonero kakwewera okuva ku mirimu gy'okulwanirira emirembe mu ggwanga okumala ebbanga eriwerako. Bangi ku bano baweereza eggye lino emyaka egiri eyo mu 6, 5, 3 so nga n'abalala 16. Obutafaananako nga mu myaka gye'78 ensangi zino omujaasi yenna alina eddembe okussaamu okusaba kwe singa aba ayagala kuwummuzibwa. Kyokka kino tekitegeeza nti buli asaba akkirizibwa. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Katumba Wamala atunnyonnyodde nti waliwo emitendera egigobererwa omujaasi yenna okuwummuzibwa. Ayagala okuwummula yita mitendera amagye gajja kuwummuza kubanga si gwe mulimu gw'ogamba nti paka kufa olina tetugamba nti olina kufiira ku mulimu nga kalaayi mu magye kati ate kati kifuuse na kyangu kubanga buli mwaka tujja kuba nga tuwummuza abantu ate nga n'abalala bajja abato nga bayingira nga naffe abakulu tukola ki tufuluma. Olw'okuba amateeka ku nsonga eno gatereezebwa kati singa obukulembeze bw'eggye bulaba nga gwe wamma omujaasi yasaanidde okuwummuzibwa ekyo kikolebwako era 10 kati bawummuziddwa. Mu mwaka gwa 2024 omwezi gwali gwa 6 Pulezidenti Yoweri Museveni yawummula amagye oluvannyuma lw'emyaka 18 nga gavumenti ye ewambye obuyinza bw'eggwanga lino ng'akasiimo ono eggye lyamuwalanka ya Generaali. Ono wabula yategeeza nti newankubadde awummudde amagye bwakugenda mu maaso n'okulwana entalo endala. Olunaku lw'eggulo abajaasi 1525 be baawummuziddwa mu ggwanga wonna oluvannyuma lw'okusaba kwabwe okuyitamu. Mu baawummuziddwa mwe mwabadde n'omukyala Hajat Abdul Aziz Zabib. Ono yabadde omusanyufu ennyo yatugambye nti guno omwaka gubadde gugwe gwa buwanguzi. Mpulira bulungi lwakuba nze navudde mu magye nga ndi mulamu. Secondly, bansiimye kye nakola. This is the year I got my medal. President yansiima nemukwatako mu ngalo ate it is the same year nenfuna ne discharge certificate yange CDF naye nankwatako mu ngalo, so I feel so great. Ono era atugambye nti okusobola obulamu mu magye olina okuba ow'empisa n'okugoberera ebiragiro. Amagye tegalina bizibu okuggyako disipulini yokka. Ate amagye disipulini eyiyo gye wajja nazo okuva wammwe ate ne disipulini gye bakuteekamu kasita obigattagana amagye ogasobola. Olw'okuba ono obulamu bw'obusinga bumaze mu magye twayagadde nnyo okumanya kyazaako. Nayingira amagye nga ndi musawo kati ate nsomesa abasawo era ngenda kufuluma ngende nsomesa abasawo. Ye Geoffrey Kisembe yava mu disitulikiti y'e Kiryandongo naye tagaanye kutulaga ssanyu lye olw'okuba nti agenda kuddeka nga mulamu. Njagala kwebaza nnyo Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ku mulimu ogwakoze okulabikako nti naffe tuwummudde nga tukyali balamu. Mmaze emyaka 10 nga nkyali mu magye. Ewaka kyengenda okukola waffe Kiryandongo nze ngenda kuwummula nkole ejjange nga muntu. Bonna abawummuziddwa bategekebwa okusobola okwerinda obulamu bw'omuntu wa bulijjo wabula ng'amateeka agafuga amagye gakirambika bulungi nti bano basobola okuyitibwa essaawa yonna okuddamu okuweereza singa wabaawo obwetaavu. Jocelyn Nakibule, WBS TV, Amasunsule.